kalina omutima omubi. Kalina omutima omubi ako kamazize kamanyi kuva dda kabi. Kayogirira nga bajjofule utaka bebe kulagala kwa bebe kule dali apangisa nga jofule lutaye ekiwatule nenga ne mukazi wabagala kumule nenga kavuge mmotoka ku kamazine kajja. Okumanya kasajja ku kazibu nnyo. Mugende mu videos ezaso kokola kama takako. We baba bachaza guni yabachaza onani Bugembe yabachaza mu kanisa likagano kukwata mu ngalo za seba takagaba museba tayaroga sibanyi eagles ebisiri ani asinga mayinjo obulogo yo manzi kamanyi yaludi Fred seba taludde mu kisawe kyo kuyima muteka mu kwata mu ngalo seba ontino bayine ebyabo ntiko kalu ani akusinga obulogo Muzei akalulu muzei akalulu muzei akalulu akalulu kako muzei muzei akalulu muzei akalulu muzei akalulu akalulu kako muzei gwe mayinjo te Bobi Wine gwe kamazi okuba wagwagwa kwa debi baje cyabigula gwe kamazi Hara sai ne program one ya mukazi we yabonde ku TV oni nga mukazi nali ngo musokole mu ebinda kwa doza nonya sereza kuzawo mukazi we se gwe Bobi oje mu NUP mbo gwe Bobi Wine gwe mazi I have no problem with any musician na yensi bamba jukiza nti bobo nonyo omuntu wala isi gwe toli wala isi omuntu ajasinza okubeera wala isi muyimbi we Uganda kino nja kutibajjukiza animayindiyu nze omuntu okukera kuba cyane kugamba who's a celebrity and you mention one musician mu Uganda katika kujeka Bobi Wine nja kukuba tubagambe ndemu tubyogeza mu cyayi Uganda teri celebrity muyimbi Kibinyo kulembeze ekintu ekyo nti no celebrity muyegana n'omumpa boyo ngate upadde linya lya muyimbi abasajja bano balina ennako ku mutima balayisi nnyo balina emyoyo emiruvu bw'otuulira amayinjo za kyayagala kye mu Katonda mugulu mu nsi muno bulaba amayinjo oyo gwolaba oyo bulaba za kyayagala alumiddwa namusuna okuva atandika okuyimba namusuna amulumye kuyimba zasimanyi zikere yanjagala nnyo eri mpaka kati Mayinja ali amanyiti no NUP kadi bajjajimu wakubwereri ngiragala mu kwesimbawo mu kubwe gomba eyo jave wabwe sibanye gomba oyo wante yagenda okulaba ebintu bya NUP bya protocol ko beera linda maniga yagula sobolo gula kadi kaziba bashini ga gula kadi gozena propaganda ombo manyi muzona di Mayinja you're not influential there's nothing you can do to NUP please go mazi Mbuna okubira masibanyi Museveni musibanyi okubidde Museveni akayimba tukole tutia Chicho yinza okukola gwe Mayinja mbo okuba muzeyi akalulu muzeyi akalulu oli awo lego obubaka obukolinge ensonda z'emmana Gosi yajafule utayo obugagga mazi akulide era bannanga omuntu nga akulide otyanga nnyo omuntu bwabwe wabaddewo sente if Geoffrey Lutaye brother to the Ntakis Muganda wanta kibava mu family singa okubeya abagagga balina mu sente he can bow down for Bobi Wine ategwe kamazika bobako ategwe kabako bwamana gwe kamaziki kyo yizo tugamba gwe mazindi Bobi Wine akutenyo gwe mata kyo yizo kola NUP gwe mazinga we nkulaba nabagamba ze sina buzibu nabayimbi ne musange mukube sister gwe teri star muyimbi banako mukube Okabuva kubo mmana nkamanyira mwe Bobi Wine olegwa ebinjonja bikulinga ebiti by'endingidi Buna ogeze mukumanyira Bobi Wine bo simanyi omuwawa akafuba omunyiriza akamwa mbuze kumanyi kubega Bobi Wine olega ebinyo otutengere ke magere mogeze kubega gwo kiche wabiga yogwe mazi gwembulira kachanga batwala abantu banabade kusekerwa Bobi Wine gwe yabadde juzo bade otute otola yoddo we otute yenkoko ezirina obulolo gwe mazo ga Bobi Wine ezo kuyobo kokobo Woza Bobi Wine ezo kuyobo kokobo gwe mazi Ora di Mayinja mbo bizemu no yimbe ebintu abantu ebagala owulira atinga kumacha no one mwesanguliza ko omusayi Museveni gwabadde nago mugwesanguliza mwe gumugujjeko bibi mu byetisse Gwe maziga mangwe kwa bakobwa mana nawo manyire Bobi Wine gwe mazi kubirozi bantu obufuluzi mu biro byabo
tugenda mu kalulu ina akalu kama there's no one you can influence. Iyo pepa alimu amanya ga abazungu mujja kugira amanya gonna ga abazungu. Yo muzungu yampe empapula wano. Mujja kugala bazijja kalali mujja musubira ko zikibirige tekuliko. Manya ga muzungu yampe empapula. Gudeba ko butesi gundi je nkuwadde yo jajjiraba. Kale go bubako katutto bubako bwemmana nti nawo bega mu status goyinza kubega status singwe manzi. Eye mizi yajjange ekiwatu lenge kuba bebe kulu akama nga bebe kulu ayagala nnyo kitoke kifansalira ya Rabbi ya Mungu wallahi. Nga bebe kulu ayagala nnyo kitoke kifansalira ngenga kamazika vuga olumolo kalwako olumolo kamazika kale gebinyo ne kajja ku kiwatu leka tuzatulime kuzimba tent ne kamukuba akama kamugamba nayo yayina oluyimba lumuti kali n'omutima omubi. Kali n'omutima omubi ako kamazize kamanyi kuvadda kabi. Kayo giriye nga bajofule utaka bebe kula agala kwa bebe kule dali apangisanga jofule lutaye ekiwatule nenga ne mukazi wabagala kumule nenga kavuge mbuto kako kamazine kajja okumeka kasajja kukazibu nnyo mugene mu video ze gaso kokola kama takako webaba bachaza nguni yabachaza onani bugembo yabachaza mu kanisa likagano kwata mu ngalo za seba takaga ba museba tayaroga sibanyi eagles ebisiri ani asinga mayinjo obulogo yo manzi kamanyi erudi Fred seba talude mu kisawe kyo kuyima mutekamu kwata mu ngalo seba ntindo bayine ebyabo ntiko kalo ani akusinga obulogo gwe mazoyiza kumanyira ne oyimba mukawe muzeyi bakutomeza ate mu bamazika mabulye mwenna bako mbona basajja tembategire ngeje baswazabye babayiye ebitimu zenda bawo nemba gamba loko giant kati teyazeye wabucha mani nemba gamba ujja kubala wiki bili omusajja ndeyo amukuba emigo pakutandika batalo loko hip hop sita bakuba emigo njogenda kukola kamu kakije wakola yazeye wabubiwe wabucha mani gwe bakuba emigo gwe bakwati begun nabagambe nabintu bya balamu yabe kola strategist balamu yakwata omusajja omukulu basajja mino namuyiwe ekitiibwa namwetwalira ku faamu ya Chaliwe. Balamu bali abasajja ba mafia amugamba mwambaza ne suuti yo musajja yomwe yakubira bannamulira gamba wuyo mu mwanike bobanga lyovumye ku Museveni ngo omuvuma ku loyo ku afia yo note mafia. Don't expect compensation from any area. They will embarrass you, kill you, or humiliate you, or arrest you. Mumpulide bulungi. Kali bano basajja mevule batyo basiba kwa nono musiba musajja mukulu alwadde obwavu munya ne mmatake bwo bera binatenda na bikolola kati bo musiba afazali abdute ku mbizi kufamu yembizi no mulabisa asinga olede obo omusi bala bakuwa sibanyi mudabo kabibaje kuwe maziwa kola wasoma wa omaze emyaka 5 yiwe nduso ga Museveni mubingo kila kumaja kugamba Museveni mulungi bakulaba bazze bakulaba mayije nyimba zo ko afia bamuntu asimanya Afrika bamutunze. I can guarantee mayinja nezo sente zibafunye sibayi baba bakuwadde sente ojja kuzizza ku government ya Museveni ojja kuzizza sibayi bantaliza tukagamba ine nyundu 3 bamuzise ne mundu 3 ulema bagamba nti no balwa na babantaliza akera kumachana akola video nagambe motoka nyumba ze modu ze ziri wali 3 musajja musiramu bamunyize bunyiziru buto navaamu obusa emundu yazirese kugundi gwe ku bantu ze nkubulidde gwe mazima yinja ate ochalabo omuli the good thing is mutazi okola ebintu nga this is why I like people like Misa Kisemakula. Where are these people? The icons. They don't speak. Ba Misa Kisemakula bali uli basisa basajja ba Geoffrey basirise bamanyi Uganda ngeje etambula naye goli yao mozimba buyubuzi manyi Muganda wange government eyo jojubise nja kwata foko lift egende kwata obuzigo zigo bozimbe mu ntoba ze busuli. I have a reason singa nkabe simu. Singa zijo lesike mbuga yangulira de simu. Chali wange netwa ya ukanalwa chiri chumba mafia mukozesa. Atenga SK mbuga ba musiba wano. Nga akolaga n'abantu abebitibo. SK mbuga yamenyeka uza wachi katikiro ageno chali SK mbuga. Mbuga nga kwata sene naziweza katikiro bali etoki. Katikiro bacha mumbere ya ulwali nenga mbuga kwata sene naziweza mu lubidi. That is why when mbuga got an accident yasoka mudwali ya katikiro. Nkulaba mbuga. Nenga mambuga ebintu bingi byokoze yinabasemi bakano bichi bwacholi wano Sweden ovundire mu komera. Mbuga vundi yano mu komera government ye muyambi. Bashize mu parliament wabo bunabwe nabe yabasente. Manya be yayamba ngateri ya muyamba.
era omusajja azzeemu kakkalabya emirimu gye Uganda nga amugaddemu Yesu lafune kasente kubaza ggwawo era bamafiya bamugambye TV erina kukola mirimu gyaffe eyo SVT ya mbuga yensonga ki ekintu kya Balamu ekya Radio 4 mbuga eyakikuba ne SVT ye nti kati n'embuga naye ali awo asikawutinga baana yesu kujja mulabona bana batambala emirundi anoonya abantu be bawuliriza anoonya abantu abalina ensa bakazi be Bashiri mbuga ekite kyati kyako mbuga ne bakozesa banazo mukozesa ebirimu temusobola bitegeera anoonya abantu golozo wachi mbuga yesibe ku Zex birangi Zex birangi yakuba omutto gwa SK mbuga nengoza SK mbuga agala Zex birangi abeerawo kale Zex birangi mwana wa ghetto ibatata yikuba kubandala tata ne wansi ya kabira tata yita mudda Zex birangi ino limero ya tata biji nemba yimbi wenambuga ni bandenga sponsoringa Zex birangi nedda basubira bana kwata Zex ajja kogereba Bobi Wine mamazi siga sikusaba simonte SK mbuga mpa esimba mafia bakuyingira nda kati motambula na Zex alina bya amachi ku Bobi Wine Zex alina bya amachi ku Bobi Wine mbuga byonyizo kujja mu Zex kali yakubara tata nkubuza bya amachi byonyizo kujja mu Zex bya amachi